Abasirikale ba poliisi ababadde mu ngoye ezaaleeya ng'abalala bali mu uniform be bakutte omubaka w'abakozi Dr. Sam Lyomoki amangu ddala nga yakafuluma studio za WBS gy'abadde alabikidde okubeerako ensonga za ttaanya kwezi eziri mu ggwanga. Wabula Lyomoki akoze katemba bw'atandise okusabira abasirikale abadde bamutwala ng'agamba beetaaga okulaba omusana basumululwe kubanga bingi ebigenda mu maaso tebabitegeera. Of course, the Bible of God says clear that wickedness has the moment, and the time will come when this wickedness will end. So, as far as we are concerned, this will not stop us from talking the truth. We are going to stand in the gap as the children of God. Lyomoki ayingiziddwa mu kabangali ya poliisi era n'atwalira ku kitebe ky'abambege ekyenjawulo ekireka okubeerako byabuuzibwa ku bigambibwa tiyasimatula ebigambo ku nfa y'omubaka Selina Nebanja. Poliisi esobodde ekutte Honorable Sam Lyomoki okuba nti agiyambako okunoonyereza okuliwo okwekwasa ku bigambo bye yayogera ng'ali ebutunga town council Butalejjange ennaku z'omwezi 23 mwezi ogwa December. Oluvannyuma babaka banne bagenze ekireka okumulabako wamu n'okulaba engeri gye bamununula. Baweze nti ne banaakwatibwa okuggwaawo tebagenda kuva ku nsonga era baakusigala nga balwanirira omuntu wa bulijjo n'okwongera ensonga eziruma abantu baabwe. Era statement esoose bagikoze kubanga babadde bamugambye nti nalina omusango gwe bamuvunaana ogwekuusa ku kukola postmortem oba okwetaba mu kukola postmortem eyali emulago ate ne bamugamba nti alina statement endala gy'ateekwa okukola ng'ateekwa okugimukozesa alina gy'ava n'olwekyo tetumanyi oba anaatuuka kiro oba anaatuuka nkya. Bino ebyokutiisatiisa ababaka by'okusiba n'odetaininga n'otiisa ono mubaka n'otiisa oli ebyo byonna bya bulimbi. Ffe ng'ababaka ba palamenti tuwaliwo ekintu n'ekimu eki President Museveni oba Kihura ekyagenda okukola ate ne kisindika mu kusirika. Ebitongole ebikuumaddembe bitandise okwata abantu nga bibasiba then ne batandika okubanoonyerezaako. Kye balina okukola nti osooka kunoonyereza ku muntu bw'olaba ng'olina obujulizi olwo n'olyoka omukwata n'omutwala mu kkooti. Dr. Sam Lyomoki ye mubaka ow'omukaaga eyakakwatibwa abeereko byabuuzibwa ku nsonga y'omubaka eyafa. Abalala abakabuuzibwa kuliko Dr. Chris Baryomunsi, Mohamed Nsereko, Dr. Medad Bitecherezo, Emmanuel Dombo, Theodore Sekikubo ne Boti Namboze Bakireke. Ndi Dana Kagere Mugera wamu ne Harrison Tembo kwa WBS TV.